Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Tusome n'Ennaalu eno essuula ey'omusanvu era erina omutwe gugamba nti nzirikako. Essuula egenda bw'eti. Akasana kagenda okutandika okwaka nga tuvuya n'eddungu. Twali tukyaluyita lwa mannyo wenu obudde we bwatuukira mu malya g'ebyemisana nga tuyoya busera. Buli ludda lwe twatunulangako nga tulaba musenyu mwereere. Akasana akaali kaakappereketya ako konna kaatuggwerako ne tutuuya n'entuuyo okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Olunaku olwo lwe twasookera ddala okusenserera eddungu eryo lwali lwa kabi nnyo. Ebiseera ebisinga empewo ey'amaanyi yali ekunta ate ng'eva mu maaso gaffe. N'olwekyo nga tetuganya kutambula mangu. Yafuumuulanga omusenyu era ng'oluusi gukwata ne waggulu ng'ebire. Mu kiseera ekyo nga tewali awuuna munne era nga nze ne mu mwoyo gwange mmanyidde ddala nga bwe tutagenda kuddayo kuba balamu nate. Naye nno munnanga akasana kaba katandika kati okumenyeka era nga n'empewo egenda erekeraawo okukunta ne mpulira nga sikyasobola kweyongerayo anti nga ffenna tulinga abayise mu luyiira. Emimwa gyonna tekukyali nkuta n'amaaso nga gatuwulubadde. Natagala entagala bbiri nga ndi ku ddimwa ebyaddako saabimanya. Naye eky'omukisa omwezi gwali gwaka bulungi nnyo era nga n'obudde buteekedde ddala ne ndyoka mpawamuka. Bwe nasooka okutunula nalaba Nakka ng'atudde gye nali ntadde omutwe era ng'amaziga gamuyitamu. Omukono yali agwegese ettama ng'omulala gumpeweta ku mutwe. Bwe nazza amaaso erudda ne ndaba akabiina k'abantu nga 6 nga banneetoolodde era nga bonna banjegesa amaaso. Nzenna najjula okutya era ne nkwata Nakka ku mukono n'amaanyi nnyo ne ndyoka mubuuza nti kiki? Munnange teyanziramu anti ng'ali mu kulira bulizi. Seera ne ku bantu bali tewaali yanyega. Nayagala okuyimuka nnwane naye baabanga mu kiseera ekyo endasi ntono. Omu ku basajja bali yaddira ekikopo ekyali kijjudde amazzi n'annywesa. Namiranga nkutula emimiro anti nga galinga agankosa. Temya n'okuzibula ng'ekikopo kikalu. Yannyongeramu n'ebirala 2 olunno ne ndyoka mpuliramu. Awo nagenda mpulira okuddamu ku ndasi. Nali nnezzaamu olusajjasajja ntuulemu nalemererwa. Awo nno ne mmanyira ddala nti nno tebaba abasajja abo oluwanga lwange lwandisigadde mu ddungu emagombe. Abasajja baatusumululira ku ntanda yaabwe ey'emmere eyali ejjudde obugagu ne tulyako. Olw'okubanga enjala yali etuwalakata nnyo twaliira ddala bulungi ne tukkuta. Olwo nno nze kitawe ne ndyoka nfuna agayimuka era n'okubaamu akoogera. Abasajja abo olwalaba nga ntandise okwogerera ddala obulungi ne batandika okumbuuza 4 n'akataano gye twali tuva era ne gye twali tulaga. Nange ssaali mubi nga ndubaviira ku ntono nga mbamenyera akawunvu n'akagga. Ebyo byonna olwabisirisa ng'ate bakkira kubuuza ku bifa ku Nakka. Ye mukazi wattu ng'ata maaso. Olw'okubanga Kinnakka kikyali kiwala kito era nga kyonna kisanyusa okulabako, nalaba abasajja bonna nga bakitunuulira ng'abaagala okukimira. Nange awo nga nsooka mbimma amazzi nga mbategeeza bulungi nga Nakka bwe yali mwannyinaze. Nagenda okulaba abasajja bonna abaali abanyiikaavu nga batandise okuggyako enseko ku matama. Awo namanyira nti nno bandibaako kye basuubira mu maaso. Mu mazima awatali kuwaanawaana Nakka yali alabika bulungi twalawala. Era olw'obulungi bwe obwali obubalagavu butyo nalowooza nti tebulindika mirembe. Kye nava mmwewaayiriza okuba mwannyinaze. Ate era nga n'okumuyita mwannyinaze kyali kinsiikiririzaako ludda nga ndowooza nti nno oba oli awo ng'abasajja bali mu nsaba nga baagala okumuwasa ate ddala nga sirina nsonga ntuufu gye ndibawa. Eky'omukisa newankubadde ng'abasajja baali bafukanye bonna era nga balabika ng'abatemutemu naye baatuyamba ebitayogerekeka. Bannaffe nabo nga batubuulira gye baali balaga ate omukisa omulungi nga gye baali balaga naffe gye twali tugenda. Naffe tetwali babi nga tugatta ku bo nga tunyegera. Ekkubo eryali ery'ababiri nga lyegattako abalala 6 wamma ggwe ng'olugendo lunyuma. Agasajja gaali gatambuza lyanyi nnyo newankubadde nga 2 ku bo baali balabika nga bakaddiye naye nga nabo bafaanana nga bali abana abali embula kalevu. Obudde okugenda okuvaako eddiba wamma ggwe nga tuli wala.
Akasana kaba katandise okwememulira ddala obulungi, ne tulaba akafo akalungi ne tussa ku kikkoowe. Bannaffe baayanjuluza entanda eyali ey'amayuuni amasotte n'emimmonde emyokye. Ffe twanyiikira kweyanza. Ku basajja bano kwaliko omu yali asingako obuto mpozzi nga tuli mu kigero kye kimu. Ono gwe twasooka okuyiga erinnya baamuyitanga Kongooli. Twamuyiga mangu kubanga omulimu gwe gwali ogusinga obukulu gwalinga gwa kugaba mmere. Kongooli bulijjo yatunuliranga Nakka eriiso eryanneeraliikirizanga. Nange ne ndowooza nti nno oluliba lumu Nakka n'andeetera emirerembe ne musajja munnange Kongooli. Nalaba guli gutyo nange yali ow'akababba ne nkasalako. Ebiseera byange ebyasinga obungi nga bimala mu kuyimba oba mu kusirika, kubanga awo ebbuba lyali litandikidde ddala okunsenserera emmeeme. Mu kifo ekyo twazingirawo ddala ennaku ennungi bbiri olw'omuyaga omungi ennyo ogwatulumba mu kawungeezi k'olunaku olwo lwe twatuukawo. Nga wayiseewo ennaku bbiri ng'obudde bumaze n'okulongooka, twatandika buto okunyegera. Twatambulanga kiro obudde lwe bwali ng'obuteefu, naye ng'emisana tulaba awantu awalungi ne tuwummuliraawo olw'okutya empewo ey'amaanyi ennyo eyafuumulanga omusenyu. Ebiseera ebimu twasanganga ng'omusenyu gwakoze olusozi mu maaso gaffe, ate ne tutambula olugendo lwa lunaku lulamba ne tulyoka tudda mu kkubo lyaffe. Omusajja kirongooza eddungu lino yali alimanyi nnyo era nga tumwesiganga buvune nga tumanyi nti ne bwe kiba ki tituyinza kubula. Ennaku zaayitira ddala nnyingi nga tuseeyeggera mu gulungu guno ogw'emagombe. Era eyatukulembera singa yali talimanyi bulungi munnange nno tetwandivuddemu. Ng'oggyeko ebyo byonna, omusajja oyo yali wa kisa nnyo era nga mu kibinja kyonna yasingiramu ddala obukulu. Enviiri zaali zimukirako obuyira bw'ejjobo, yali musajja mukadde naye ng'amaanyi galina mayitirivu. Omukadde oyo yayagalanga nnyo okuyimba newankubadde ng'ekikere kyali kyamusamba omumiro. Nga bw'atandika okulya mu ndagga abaliwo nga mujjula okufa enseko, anti nga bw'ayimba abanga evvuuvuumi lye lirwanira mu kita. Lumu yali atandise okutuliira mu ndaggo era nga ffenna akamwenyumwenyu katukutte emba zonna, amalusu ne gagenda gamulakira. Twagenda okulaba nga munnaffe amaaso gamukanuka, akatuuyo kamukka ng'agweringa n'okutawaataawa. Naffe abaali batandise okumwenyereketa enseko olwo nga zitubuulira ku matama nga tuddaabiriza munnaffe. Tweraliikirira nnyo nga tulowooza nti si kulwa ng'omukulembeze waffe atufaako naffe ne tufeera mu ddungu obumbula, anti ku ffe ffenna nga tekuliiko amanyi ddungu eryo bulungi. Naye twagenda okulaba nga munnaffe addamu ak'obuntu, ekiseera kyayitawo kitono ng'abeerera ddala bulungi. Twali tusiyaggukidde ebbanga ddene mu gulungu era nga n'omukulembeze waffe alabika nga takyamanyi bulungi gye tulaga. Ekiro kimu ne tugwa mu nkambi y'obusajja obuguubiiru bwe twagwako nga tetumanyiridde era nga tetwetegese. Bwali busajja ŋŋwaŋŋuli era obutanyigirwa mu ttooke. Amangu ago nga kye tujje tubugwemu bwatandika okutuwewenyula emiggo egitagambika. Ffe okugenda okutandika okusobolayo empiima zaffe ng'omukulembeze waffe ali ku ddimwa. Twalaba biri bityo nga naffe twefungiza masajja naye ng'obusajja butukuba okutwogolooza. Mu kiseera ekyo obudde bwali ttumbi ddala naye olw'okuba ng'obusajja buli obuguubiiru bwali bumpi nnyo, kale nga ffe tubulaba bulungi ne tulyoka tusogga obw'empiima n'okuganyayira ne tuganyayira. Eky'omukisa omulungi bwo bwali bulwanyisa miggo gyokka nga tebulina byakulwanyisa bisobola kuwummula muntu. Olutalo lwanyinyitira ddala nnyo era ekiro ekyo kyonna twakiyitamu nga twezooba na busajja, nze ebiseera byonna nga Nakka tamba ku lusegere nti si kulwa ng'obusajja bumumiriza omukka omusu nga sitegedde. Munnange obulamu bwange ko bwali butereerera era nga bw'atabaawo nga nange sisobola kubaawo. Nakka yali muwala wa mbavu nnyo era ng'alina obumalirivu bwa nsusso. Mu kiseera kino naye yali akutte empiima ye era nga buli kiseera alinda balabe. Naye nno mba mmwesuddeko bwe nti ebigere nga biibyo nga njagala nnengere gye nali mpulira enswagiro. Akasajja akaguubiiru ne kagenda kagwa ku Nakka ekiyiifuyiifu ne kamugwa mu bulago amangu ennyo nga tannaba na kulowooza kukozesa mpiima ye ne katandika okumutugumbula. Naye nno bwe kaabuuka bwe kati ne ndaba nga munnange enfiira bulago, akasajja kamufutubaddeko nga kaagala kumumiza mu kkamusu. Nadduka zambwa
era nga n'empima yange ndi mu ngalo ngende mponye ow'omukwano. Bwe nabatuukako ne ndyoka ngwira akasajja era okutemya n'okuzibula nga nakayisizaamu dda empiima okuggwa eri ng'obugere bukuba sikyakyala tewaayita kaseera nga kasajja kakalu. Nasitula Nakka wansi ne muwembejja ne musiimula ettaka eryali limubunya amaaso n'omutwe. Naye nno olw'okuba nga nayanguwa nnyo okumudduukirira kale akasajja kaali tekannamukolako bubi. Nakka bwe yayimuka wansi yalabika ng'akyali bulungi ddala era nga taliiko lubale lwonna. Okuggyako ebimiro egyali gimuluma engeri akasajja gye kaali kamutulugunyizza nga kaagala okumutugumbula. Nange nalaba biri bwe bityo saddira ddala kwawukana ne Nakka buli we nalaganga nga tugenda ffenna. Tuba tukyasalinkiriza tuti tugenda tuyambe bannaffe anti ng'obusajja emiggo gye bwali bubatimpula miyitirivu tuba tugenda tukenge buli kasiikirize oba akasajja kavaawa ne kagenda kankuba omuggo mu mugongo. Okutemya n'okuzibula nga ndi kuddimwa. Amangu ago Nakka n'atandika okukozesa empiima ye. Anti ne batandika okugwisa obwenyi n'akasajja akagubiiru. Nze nno olwo munnoowo nga ndi wansi anti nga n'agayimuka sigalina. Naye nno mba ndi wansi awo ng'omuteteme nagenda okulaba nga Nakka afumisa akasajja empiima ekayiseemu. Bwe kaamala okugwa eri Nakka n'alyoka ayanguwa mangu okujja we nnali ngudde n'ampeeweeta n'ampita n'annyimusa omutwe. Yagenda okulaba nga nkyatunula ne muyita naye n'ayitaba. Mu kiseera kino Nakka yali afukamidde matiitiiri awo we nnali ngudde. Bwe namala okuddamu ak'obuntu ne nnyimuka mpolampola nga ne Nakka bw'annyambako. Naye okwegolola nga sikyasobola bulungi anti ng'omugongo gulinga omutego. Mu kiseera kino olutalo lwali kumpi kukomekkerezebwa era nga bannaffe batandise kuwenja buguubiirwa obutonotono obwali bumala gadduka ekiwalazima olw'ebisago bye bwali buteereddwako. Obudde okugenda okukya nga bwe tutirimbudde awo tebugambika obwasigalawo obutonotono bw'alaba tebukyasobola nabwo omusulo ne gumalamu. Okugenda okwetunulako enkeera nga ffenna tuwulubadde era ng'obulumi bwe tulimu tobulabangako. Era ng'abamu baali bubi nnyo naye ate ye mukulu waffe ng'apookya bupoosi. Mu kafo ako twamalirawo ddala akabanga nga bannaffe abamu ebiwundu bibalumira ddala nnyo. Naye bwe byamala okukankamukamu era nga n'agatambula gamaze okusondwa ne tuteesa okuva mu kifo ekyo mangu nnyo nti si kulwa ng'obusajja buli obugubiiru obwasigalawo butukyukira ne butudda mu biwundu. Kyokka mu kiseera kino ffenna twali tukirako obusirabo, ebyambalo byaffe byonna nga bijjudde magondo era nga ffenna mu kuwunya tukirako akafumbe. Essuula ey'omusanvu awo wekomye. Weebale kuwuliriza.